oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ono ye Kalondoozi ng'akutuusibwako Hajati Mayanja. Omulungi ali ku ABS Television mukwano sibeta n'olunaku lwa leero ate nkubuuzaako abavudde ku mirimu kulikireyo ddala nammwe abakola emirimu gya bakama bammwe ekiro tubasabira Katonda ate abakulembere mukole bulungi emirimu gya bakama bammwe kyomanyi muli omwewuunya lwaki Aisha atali mu studio zaffe olunaku lwa leero mukwano Aisha atasobodde kubeera wano olunaku lwa leero kubanga mugonvugonvu mukosefukosefu si wa mulembe ensonga lwaki tasobodde kubeera mu studio zaffe olunaku lwa leero naye newaddeyo owa yansabye mbeera mu kifo kye mbere nga mbaweereza programu yaffe enganzi ya Kalondoozi era nga nzale mu studio zammwe olunaku lwa leero mpitibwa Omumbeja Florence Mirembe nga nzi wano ku lwa Aisha okubeera nga nkutuusaako programu yaffe eya Kalondoozi ekiro ky'olwa leero. Omulungi atulaba nyongera okutegeeza oba nkujjukiza nti programu yaffe eno teri mulala agiteekamu ssente okujjako omukyala ayitibwa Hajati Mayanja ng'asangibwa wali Nateete ku petrol station y'amafuta eyitibwa Oilcom. Omukyala ono ajjanjaba endwadde ez'enjawulo, ajjanjaba ebizimba, abakyala abalumizibwa mu nseke, abalumizibwa mu ndira, abakyala batazaala, nammwe eddagala lyammwe lyonna yalireese. Ate takoma okwo n'abaami abaami abatamalaako oba abaami abeegaya mu nsonga z'amaka nammwe yabakoleddeyo akadagala kammwe bakayita kalubalula agaba ekikopo kimu kyokka buli kimu nga kiteerera nga kibeera sitedi. Kale mugende ewa Hajati Mayanja mugenda kubanga mubeera bulungi nate. Mukwano olunaku olwaleero mu studio zaffe tugenda kubanga tukutuusaako omukyala eyajjira wano mu programu ya Kalondoozi nga complaininga ku mwami we oba nga ayagala okulondoola omwami we biki gyatambulira luddawa. Tugenda kubanga tukutuusaako complainant w'olunaku olwaleero ate n'oluvannyuma tubeere nga tukomawo tugende maaso tweyongereyo tulabe biki ebyaddirira mu kunoonyereza kwaffe. Tovaawo katukomewo. Ganze wano kunondolako omwami wange tekukyategeragana mu maka bamuyita James yandekaawo yawo munaba n'abaana akeera ku makya n'akonkona tategera wagaze nemukomawo nemulwana nemukola ki kugamba yaba tekyategerekeka tomanya wawasuze akeera ku makya akonkona kale kikindesa wano okunondolerako kulaba watambulirako nawirako nti mulondolako. Ganze wano kunondolako omwami wange tekukyategeragana mu maka bamuyita James yandekaawo yawo munaba n'abaana akeera ku makya n'akonkona tategera wagaze nemukomawo nemulwana nemukola ki kugamba yaba tekyategerekeka tomanya wawasuze akeera ku makya akonkona kale kikindesa wano okunondolerako kulaba watambulirako nawirako nti mulondolako. Abalungi mukolekeyo nate mbulango bakama baffe yes mukasera Kalondoozi omukyala bambi mumulabye yajja wano nga complaininga ku makage nga complaininga ku mwami we nate naffe tetwatula ng'omulimu gwaffe oguli ogwa Kalondoozi ne tugenda maaso n'okukola omulimu gwaffe n'okulondola biki ebyaddirira biki ebigenda maaso ku mwami w'omukyala ono naye bannange abaami mutuufu abaami mukwano muweddeko mukyuse entambula zammwe mazima ddala kambuuze bw'obanga ofunye omukyala omulala kiki ekikuleetera okukyawa omukyala ow'omu maka n'opepera n'omukyala gw'otamanyiiko gy'otamanyi mayitire wa gye yava ne bwerabira omukyala gw'ovudde naye emabega bw'omuzze mutambula naye mu bwavu akugumikiriza mu byonna. Bana abaami mukyuse mutulumya naffe ekituma ng'abakyala ensonga lwaki omukyala ono yajja na complaininga nga kimususseeko nga kimuyitiriddeko naye tetugenda kulwayo era saagala kuleesayo ku lw'obudde bwaffe njagala mbeere nga nkutwala tulabe
bakalondoozi baffe gye baatambulira ne gye balondoolera biki ebyaddirira balondoola batya kamera zaffe naye zatambuliranga tugenda kuba nga tukutuusaako byonna bye twajja mu kunoonyereza kwaffe ba-investigators zaffe gye batambuliranga spy camera zaffe yonna gye twali tuzitadde biki ebyavaayo katugende maaso tubeere nga tukutuusaako bye twajja mu kunoonyereza kwaffe tovaawo mukwano katukomewo simanyi ndi mwanyina ani ali mumaka kyembuuza kuwe ne kunza ani ali mumaka wasigala ng'oli kiyambi oli kiyambi wasigala ng'oli kiyambi ojasigala ewamweru mukwana sanyisa okulaba ali nyawo kyangu okusanga obusiire bulungi siyo kati mukwano ngenda sooka okwetonda okuba nga tulesizaawo omulimu gwatukwasa tebibadde byangu omwami otabadde mwangu okusinza ku mulimu gwatuba gubadde muzibu nnyo nga bw'okiwulira naye kati wenjogerera tugumaliriza ensonga lwaki nkuyise wano osobole okulaba ku mulimu gwatukwasa ebibadde tutambula naye siibi nnyo ate weeraliikirira byonna byona osanga byonna ebinaavaayo kyensaba obwire mugumu kikyokka kubona omwami tumulonedde ebintu bingi nnyo ebimanyiza obutasobola okulaga naye nyina kukulagako ebisoboka twatambudde ne investigation zaffe naye twasalawo tutandikire amaka gammwe nga bwali otunyonyodde n'otugamba nti ebiseera ebisinga omwami akomawo ku makya nga bukya ne lwa basuzeewo akeera nnyo ku makya okugenda nabanga bwekiri ensonga lwaki twatandikira mu makaago nga twagala kumanyira kituufu kyewali otunyonyola wenza okuba wali oyogera naye nga si bibituufu essaawa zaalinga 11 ez'okumakya twawira omuntu akonkona kologi mukazi wattu n'osituka n'ogenda n'ogulawo mutulo otw'amaanyi n'obusungu obungi tugenda okulaba omuntu wayingira nga ye taata w'abaana bo ate n'akuyitako buyisi n'ayingira mu kisenge n'alyoka ajjukira okomawo okubuuza n'akomawo n'akubuuza bw'amaliriza okubuuza n'addayo ng'era omuntu ataswala ng'omuntu ow'ensonyi bw'abeera n'ayingira mu kisenge n'omuyitayo omaliriza okumuyita n'alyoka akugamba nze ngenda kwebaka naye ng'ekyobuzibwa yali asuzewo ekiro ekyo twalaba oluyombo olw'amaanyi ng'omubuuza gy'ava kubanga nga bwomanyi abasajja basajjalaata bo tebaagala byakubabuuza bamanyi mu bwe kimu kyekisinga mukwano gwange wayomba omusajja n'akuyombesa n'ayomba buli kimu ekisembayo kweno ensi era olunaku lumu omwami ono yakomawo ku makya nnyo loza sanga 11 awo nga bukya bwekyali era mwatandikira mu luyombo n'oyomba nnyo naye n'omubuuza wasuzeewa ovaawa zimusaamika z'okomyewo naye nga bamwe obeekaza alaba nga kisuuseeko era n'atambula n'akuviira nkubuuza ebizibu byakutuuseeko wankubiddeko esimu nti naye nafunye obuzibu buli esimu yange lyaweddeko n'omuliro n'esimu yange tekuli muliro kati nandikukubidde ku ki nekikulagira nti genda osuleyo bulijjo wano okeera ano ku makya n'okonkona kati bulijjo kati olwaliro ofunye satimenti egamba nti ofunye nedda nabadde mu bizibu kati bulijjo obadde osulawa wanje bulijjo okeera ano n'ojja n'onkonkona awo nenkugulira kati ogamba simiramu bya bibuuzo naye kasitangonyewonda ekikulu tondabyeko kyembuuza najja kukola kimaka muno najja kukola munsi nabayono ndekandekandeka kangende nebakemuko kale eseewo wazimba wamala kola buli kyoyagala kyonna tidegwe nanyini maka kati mukwano ali olunaku olwomutulaba nga wava mu kisenge nojja n'otula mu ddiiru n'omuteega mu dakiika ntini nnyo naye naafuutuka mu kisenge najja mu ddiiru ng'afuluma agenda ku mulimu olunaku lwaliromu twakulaba ku makya ng'ozuukuse n'okeera nnyo n'otula mu ddiiru n'oteega omwami we dakiika ntini nnyo tugenda okulanga n'omwami afubutukayo sejjaaka ajja yeetereeza olwayagala kudduka genda n'omutayiza nga komando bw'abeera n'omugamba nti toyina gy'olaga olunaku olwo omusajja era agagenda nga takuwadde ssente nga bulijjo bw'akola nga bwe gwali omuzeegwe nti akeera nnyo n'afubutuka n'agenda ng'alinga gobagoba mu nnyumba
naye kole wamulemerako n'omutayiza n'omugamba ssebo togenda kuvaano nga tompadde ssente paka mwagenda n'akanyolagano ebyaddirira ndowooza obimanyi. N'omutayiza ng'ofuuse komando wali omusaba ssente z'akameeza era wekyali kubanga ye akomawo ku makya saa zayagala ziyekomerawo ng'olina okwetaaga ebintu byewayagala wakolera kale ng'ezokameeza alina okola ki naye nga omanya abakyala sente batuzeetaaga oba agenda nazikwata naziwa malaaya kati n'ogamba nti ogenda musonyiga muleke bulesi nga tebisoboka n'embeera nze zisobola. Sente z'akameeza zizijja tuletera obuzibu naye era nga omuzego ogwalinga yatamba n'akola ki n'afuluma n'agenda era nga bw'obiraba wano nobadde kyena kuzina banange onkererako bwenzijja ekiro era ontuukirako wabaaki kale sewo bazira kusoma nibona wasende dame donka kuba nti oyira kuncho oya saba doya ndiko na sende dame yo tambula oli yoye nkwesendeze ndiga mwene maka bishi kwetera sende za mere bwena ozisaka kumpaka omuntu okuma mu kumacha kati zafuka sende za paka ndagala sende za mere zimazijagala no kameza sina sende kati gwe kankubuze sendo bazisaba kumpaka bwe bato bijoje saba kumpaka ngugambi njagala sente kati ogamba ki leka nze ngende naawe likangeni pasente ze njagala wano pasente abakazi nakuzi kwata sente naye toddangamu kuneeteega nze nga ngenda sagala kunkubabisirani sidamu kweteeka toddamu kuneeteega oba nze nfuze ekiteeka gy'oli sagala onfuukira ekizibu kubanga sagala nkubabisirani ku makya nza nogenda n'otafuna sente kati otafuna sente andifuna atakuba ebisiraani nzondeke era mpulidde ggwe yesonya buli omu yesonyiye munne kaisoneke bezokameza musibugu gasiya salya nikikumanyira nikibeeranga kisigera kumakya okukomawo makikompo nambuno kikomawo wakambo gamana tekusajja era wekiri naye era yazimpanga ayomba ndoze bitulina ano byemunayibona ekyo kirungi. Simanyi ndi mwanyina ani ali mumaka gwe wabeerawo kyembuuza kugwe ne kunza ani ali mumaka osigalanga oli kiyambi oli kiyambi osigalanga oli kiyambi ojasigala ozaala nte naggulo ebyokulondola mukwano twagenda tukerewamuko olw'obudde bwali tukwasiza nero tasobola kutuusiza bintu byombodde naye era olunaku lumu twalabanga wasituka n'otuula katebe n'okwata essimu n'okubira n'oyomba nnyo olw'obusungu obungi bwe walina butuufu mukwano ngola amakaago gaggwawo ng'amakaago gagenda n'oyomba n'ogamba Aisha lwaki temukola mulimu gwange amaka gange gagenda abasajja bo bazze mukwano twali tetutudde twali naffe tuli mu kunoonyereza era nga omanyi ebyokulondoola tebibeera byangu tubikwata mpolampola ensonga lwaki omulimu gwaffe tegubadde mwangu kubeera nga tugutuusaako ng'obudde bukyali. Halo Aisha. Je baleko. Kale, muna abasajja baje wanenu. Naye saategera bintu oba bintu byamo byakomawa. Katiza amaka ntabuddeko okusemusajja byakola kati siyabitegeera musajja kyasola waka oba mwaye bayagala kunfera waje wano saategera bimwakola. Mbadde nali manyi nti mugenda kuya kwensonga zange. Naye kati nize kisirabawo kyenda bawo. Kati nze mpoze ntya. Ntimugenda kujja naye namwe ndi muli serious awo ndibafere njagala mumbuulire ekyokola mbiveeko manye nti nkoze loosi n'olugwe tingumingirize naye namwe temuli serious muluddewo okola kati nze amaka ngenda kufa kati nze nkole ki naye mulimba temuli serious wemba munawaje aze gye muli n'abanga alina ekizibu kye mwetatagazana kumuyamba ne mumala ekizibu kye nekibanga kiwedde kale lunaku ki kale kambalinde nga si bibi nnyo bibalesuubira bibiri anti kye nali nsuubira ye nti wekiri oba kati bwe mukwano kyensaba kakkana bukakkanyi buli kimu ogenda kuba okiraba
ogenda kuba kifuna yatambula atya biki ebyaliwo kiki yakola kyensaba kimu obeere mukakamu kitegeera naye olunaku olumu twalondola omwami ono okuva ku kkubo n'abaako ewantu wamu gye yayingira munda neera ng'omulimu gaffe guli twasitopinga twagenda mu maaso n'okulondoola wajjalaga twagenda tumutambulisaako amaaso n'atambula n'ayina ewantu wamu wayatuuka nga kikomera n'ayingira munda mu geeti tetwamanya kikyali ayagala mu mundi eyo tetwamanya mulimu ki gwakola ki gwakolayo sijja kulimbayo tetwayingirayo kwolwo era okunoonyereza kwaffe kwolwo kwakomaawo ng'ayingidde ekikomera tetumanyi biki byaddirira munda temwagendayo kumulaba mukwano omwami ono nga watukwasa omulimu guno twatandikirawo genda nga tumulondoola nga tumutambulirako buli gye yatambuliranga ate munaye nga yetamanyi nti waliwo kamera ezimutambulirako naye ffe twamufollowinganga bainvestigator baffe nga bamutambulirako buli bwadda ne spy camera zaffe nazo nga weeziri zimutambulirako kagere ku kagere era olunaku olumu twalaba omwami ono yadda ku kkubo n'alinnya bodaboda n'ayingireyo munda waleeyo mu nzigo naye era kamera zaffe zasigala zimutambulirako anti omulimu gwaffe gwakulondoola mukwano twamutambulirako naye gye yayingira n'asinkana ennyumba emu ng'eriko ekikomera mukwano gwange n'ayingira munda mu kikomera gye tutaamanya kiki kye yagenda kukolayo gy'akolera oba yali alina byakimiyo tetwamanya wabula ffe twagenda mu maaso n'okumulondoola naye mu kikomera mwe yayingira engeri gye kyali nti twali tetumanyi kiki kyagenda kukola munda mu kikomera mukwano gwange tetwayingirayo naye ffe twasigala mu maaso nga tulondoola omwami ono yonna gye yaddanga ennaku zonna ezaasigala twagenda nga tumutambulirako nga spy zaffe zimulemezaako amaaso naye munaye nga ye tamanyi nti waliwo abantu abamutambulirako ng'era abenzi babeera bo tebasuubira kubakwata ate nga bagamba ennaku z'omubbi zibaana zokka osobola okukola ebintu byonna n'otamanya nti olunaku lumu bali kukwata naye musajja wattu teyamanyanga gy'atambulira nti wali abamutambulirako era teyamanyanga nti waliwo abajja bamugoberera ye ng'agenda mu maaso nakola mizeegye ng'agenda mu maaso nakola bulimu bwe obw'omutwe nga bw'ateekeddwa okukola simanyi ndi mwanyina ani ali mumaka gwe wabeerawo kyembuuza kugwe ne kunza ani ali mumaka wasigala ng'oli kiyambi oli kiyambi wasigala ng'oli kiyambi ojasigala ewuwa ozaala nte naggulo abalungi mukulikeyo nate ndowooza mubirabye byonna nga bitambudde mulabye biki ebyava mu kunoonyereza kwaffe nga tulondoola omwami ono gwe batukwasa mikono gyange abalungi naye mulowooza kyandibadde kyamagezi abaami entambula zammwe zimutambulamu butuufu bwensinga bususse ddala lwaki mwerabira abakyala bammwe bamutambule nabyo waka bemuvudde nabo mu bbanga eri ewala lwaki ddala lwaki okkiririza nnyo omukyala gweoba osanze oluvannyuma ate ne weerabira omukyala gwovudde naye emabega ndowooza mubirabye twatambula omwami yonna gye twamulondoolera mu bufunda yenna gye yatambulanga mubirabye n'omukyala byayogeddeko mubirabye omwami yayingiranga bukya omusajja amaka ge wakeera ekya n'ozimba lwaki ogayingira bukya ku ssaawa 11 ate n'ogafulumanga omubbi ku ssaawa 10 ez'ekiro lwaki ddala kiki ekiba kikusindiikiriza okuva makaago ge wakeera enkya n'osima omusingi n'ogateekawo bannaye obwenzi kibi nnyo obwenzi bubi nnyo kati mikwano gyange nga bwe mubirage nga bwe bitambudde tetwakoma ogwo twagenda mu maaso n'okubeera nga tulondoola omwami ono paka ebintu bikyagenda mu maaso twagala kulaba biki ebyaddirira mu kitundu ekiddako twakomawa yatambulirawa twamulondoolerawa byonna tugenda kubanga tubiraba mu kitundu ekyokubiri naye ate era nyongera okujjukiza nti omukyala assaamu puroguramu yaffe ensimbi si mulala wabula ayitibwa Ajat Mayanja asangibwa Nateete kumpi ne Oilcom omwami ayegendayo abeera ate nga okukolako agaba ekikopo kimu kyokka ekyalubalula ng'oddamu ng'otandika buto emirimu gyonna egibadde giganye nammwe abakyala abalumizibwa mu nseke abalumizibwa mu ndira mugende nate abeere nga bakolako
buli kimu kibeere bulungi. Kati mukwano gwange amaaso gakuumire ku ABS television tugenda tulabe biki ebyajjira nate mu kitundu ekyokubiri. Tovaawo kubanga tukyagenda mu maaso. Twalabako omwami ono ng'ali n'omukyalo omu. Naye ffe tetwakitwalanga nsonga nga tumanyi olukale oba business partner we. Kubanga abantu omuntu asobola tamanya business partner naye wonna wabagulaki. Watambudde. Twagenda mu maaso nga tubagoberera nga tubafollowinga. Naye nga tetulina kuteebereza kwonna nti wayinza okubaawo ekigenda mu maaso wakati w'abantu bana babiri. Kitegeera era nga wobalaba ngera omulimu gwaffe gunti gwa kulondola olunaku olumu twalaba omwami ono ng'alina akafo akamu kaalimu ng'alina omukyala gwatambula naye n'olwokuba nti ffe twali tetumanyi kiki kigenda mu maaso awo naye nga bw'obalaba oyinza olowooza ba business partner balina bizinesi ze bateesaako bombi twagenda mu maaso n'okulondoola omwami ono batambula omwami mukyakaze mulungi ne bakakafe bagenda bombi nga batambula babiri naye nga tebalina kiyaga kyonna tuba bali mukwano babaagalana twagenda maaso nga tubagoberera okusinziira omukyala nga bweri ayambadde oba ng'enfaanana bweri efaananamu nga naye tosobola kulowooza nti oba mukazi we oba malaya we wabbali naye abantu bano mu maaso gye bagenda beeyongera okubeera bonna twagenda okulaba nga kwegamba mu butuufu naffe tufunyeemu okwekingera nga omanyi nti omuntu wabayo ebikola omuntu byakola nolaba nti bano baagalana oba tebaagalana naye okusinziira ku bikolwa ebagenda bakola eneyisa gye bagenda beeyisaamu emikono giyisenganye nekwata gye beekuttemu kiki teweyaliikirira ng'embeera zaabwe zitandisa okukyuka bwe tubali tulowooza nga bizinesi patana naffe ntandika okuteebereza kiki ekigenda mu maaso awo era ng'omuntu omukulu bwomanyi bwabeera naye ogenda mu maaso nga tulondoola abantu bano gye bagenda batambula bonna bye bagenda bakola twagenda okulaba nga kisusse ku kyaba business partner kye batambuliramu tugenda okulaba batandise okuyisa emikono beeweeweeta ng'entambula zaabwe ekyamazima zisusse ez'obukwano nga zeeyongeddeyo era ndowooza naawe obirabirako era bwe talina bizinesi gyakola naye ng'alabika naye mukazi obanga yeeyo gye yagendanga n'akeera n'akomawo ebyabasajja naawe obitegeera tosoboka kumujaji nga tonakola gye bigwera ezo ye omumanyi ffe twagenda mu maaso era ku lunaku lwonna basiiba bonna batambula bonna naye ebyaggwire maaso eyo sijja kwema nti twabimanya tetwamanya kyaddirira olwo lunaku kitegeera ffe twakomaana eno nga batambulira nebusanga bwebalabaawo abantu bano bagenda mu maaso n'omukwano bagenda mu maaso n'amapenzi gaabwe bwe beeyagala bwe banyumirwa naye nga gwe mukazi watto ewaka gwe n'abaana balese temwina na kyakulya babalese mwayuya naye ng'eri yali mu ssanyu lye alina omuntu gw'ayagala batambula bonna bapepeya bwe beekola ebintuntu ebitagambika naye nga gwe mukazi watto oli eyo oli mu nnaku yo omuntu gw'otomanyi tayinza omukwata bwoti n'omukwata ku mikono n'otambula naye bwoti era naawe bwokiraba bulabi ng'oledde yali amwagala kyona buli muntu akwata omuntu ku mukono abamwagala ekyo kiraba bulabi kubanga nze oli omusajja amumanyi embeera ze zonna omukyalo ono ye yafuuka common figure mu kamera zaffe kitegeera naye olunaku no twabalaba nga batambula n'omwana ne bagenda mu kafo akamu akasanyukibwamu twabalaba nga bagenda ku beach omwami ono omukyalo ono era nga bwebalaba nga bwe nagambye mukwano nti omusajja ono buli we twamutambulirangako ebiseera bye ebisinga byabeeranga byakusanyuka yabeeranga mu kucakala naye ng'ekyebuzibwa ku mulimu abeerayo obudde ki kubanga obudde obusinga yabeeranga mu bifo by'amasanyu n'omukyalo ono era nga batambula bonna era olunaku olumu twamulabako ku beach muganda wange nga bali ku mazzi naye ng'ekyebuzibwa gwe yali akututeko ku mazzi mwali mugenzeeko awutu naye mwali mugenzeeko ku beach naye ng'ono omukyala amutambuza
baabo bawuze bali ku bibumba bali mu kulya naye nga gwe omukazi wattu ewaka gwe n'abaana mwayuya mubuuza kye mugenda kulya naye nga bo bali mu chips and chicken naye bannanga abasajja lwaki abasajja abenzi beekaza ate ekisinga okunyiiza balema okulabirira awaka waabwe ne bagenda balabirira abantu be basanze obusanzi abatabamanyi naye ng'ekyebuuzibwa ddala omusajja ono singa alwala omuwala ono gw'akyakaza asobola okumulabirira asobola omujjanjaba asobola okubeerawo simanyi kyebagala kati abaana batandika okusoma tanaba bayesende fees ku ssomero nibakambona waka nez'okuleka waka nezimulema okuleka naye nga aze mu bino byakugira n'abamayi akutwalisa byennyanja bisi kakkana abasajja simanyi nakatule maaso gye byagenda byakirawo twagenda maaso ne bafuna olunaku lwonna twagala batuula ne batuma ebyokulya ne batuma ebyokunywa ne banywa naye nga newakatalesa wadde kabanaya abasajja simanyi naye kisoboka ekyo wakiri agenda nakwata omitwalo ebiri nagiwa malaya naye nga newaka alesewo oba 10 oba mmeka naye nga tafa naye sagala opanguluketa kolaire tova mu mbeera kubanga te wenova mu mbeera ebisigadde oyinza obutasobola nabigumiikiriza kitegeera ensaba okakkane mukwano era ffe kamera zaffe zagenda maaso n'okulondoola omwami ono naye ngaebikolwa ebaali bakolera nga omanyi abantu abaagala ne babeera biiki nga bali outing beekwatangako beza emikono bakola ebaagala kuba bali mu bulamu bwawe bwa ddembe ekiraba kikino kirina mu kiiso naye bannanga abasajja mwabaaki tulaba omwami ono alina omuwala ow'ebbali bapepeya basanyufu kyokka bw'atuuka ewaka zibeera ngumi kubeera kuyomba balya ebyokulya buli kimu kye baagala olaba omuwala ono kyasaba kye bamuwa kyayagala kyalya gyagenda bamugamba nti bebi tugende wano ngaamutwala naye nga gwe mukazi wattu oli wako oyayuuya n'akagoye akapya tokalina n'akaviiri kasiiwuse kakutuse naye nga mwana muwala ye byayagala ye bamuwa byayagala buli kyasaba oba kya sente meka omusajja akwata bukwasi mu nsawo naye abasajja lwaki temweddako namanyi bwaba mulwadde waaki akwata bukwasi bikazi wayagala naye ebisajja simanyi nakumanya ate oba weyagamba bugambo leka abaana otambula ogende neda mukwana lyo tekikulesawo baana nze mpulira mbikooyi bira byokooyi bino byonkulaga ndekera babikolako bindage aya nekyo gwe mulimo gwe nayagala otegeera ate nakola kimunange ngende maaso genda mu maaso abantu bano bagenda mu maaso n'olunaku lwabwe ne banyumirwa bavuddewo bawo badduse beeyongedde egyo beeyongedde laba omukwano nga guno bannange laba omwami bwawe weeta omuwala okumanya omukwano gubadde okumanya omukwano omungi nnyo gwabajja yadde batudde nga balaate kibamalidde ne gubateeka wansi ng'era omanyi laavu gyekutwala gy'ogenda laba omukwano omungi mu laavu ey'ekitalo naye nga mukazi wattu ewaka tebamulaga mukwano talina laavu abeera mu kuyomba abeera mu kakaalukana ddala essanyu n'alijjawa naye kati nga mmwe bannange mumpa magezi kinkole ntya ku mwami oyo kubanga nawe omulaba bintu byakola bwatyo kati namukola ntya mukwano kyemanyi nti ekisinga byonna obeera bugumiikiriza okitegeera olina kusobola kugumiikiriza kubanga ekisooka gali makaago omwami wo muyinamu abaana kati kyandibadde kirungi nosooka n'omanya omwami wo biki byakola atambulirawa n'omugumiikiriza omanyi ebisa ebisinga kyetaaga tugumiikiriza abantu embeera zaabwe kubanga tuzitegedde anti era nange kijaga bwana nange saagala kubeera awo atendeka abaana abonebona ayite mala yatunduza omwana akola ebiki nawola bulijjo ku bagundi mativi abaana bawadde abaana obutwa biki ebyo kitegeera togenda kulekawo baana bo kyobumanya kiri anti obuzibu bwakola bwakukeera ku makya ajja konkona yenna atuya ne yenna asuze tomanya nakumanya gye yasuze oba yasuze ku biki kugamba nobeera awo ebintu obitegeera ekyemanyi kyonna kijja kuggwa kyonna kyekiri ojja kubanga gwe olina waayo era oluvannyuma ennyo baatuusa ekiseera ne baabulira ekifo kino nga bamaliriza enteesaganya zaabwe zonna maama omulimu ngafe kutambula maaso era nga bwe nagambye kiddamu nti ffe tusigala tugenda mu maaso n'okukola omulimu gwakolaki ojjukira ennyumba eri gye nakulazeeku mutandikwa
we yayingira ne tutamufollowing ojukirawo awantu wano olwokuba nti omwami oyo yagendanga obuli lunaku ng'atera okugenda ebiseera ebisinga buli lunaku twebuuzanga omwami oyo naba akola ki munda muno mwakolera kale nga tukitegeera naye olwokuba nti twali twekengeddemu naffe kye twakola twali twasooseyo dda ne tutega kamera zaffe mu lwomwezi era omwami oyo yatuuka ku kikomera ky'ennyumba eno n'abako essimu gye yakuba era ekifo kino bwe twamanya nti omwami ono akikozesa nnyo naffe tetwakoma okwo tetwasirika ne tuteekawo ba investigators baffe ne beetooloola ekifo buli wamu ne bateekawo kamera okulaba omwami ono aba akola ki mu ndi eno era lwali olwo olunaku lwali lumu twagenda okulaba ng'omwami ono ali ku ssimu ayogera alina gw'amatiza alina gw'akakasa era olwamaliriza n'akwata ekkobo n'ayingira munda mu kikomera omwo naffe ne tulindirira tulabe kiki ekiddirira munda omwo ng'olwakubira ani kangende maaso essimu gye yakuba ngenda kuba nkolako omuntu gwe yaleeta omukyalo oyo kyamujogera era amulaba malaayi omutegedde omukyalo ono olwokuba nti babeeranga bonna bayingira bulungi mu kikomera ye ndowooza waayita akaseera tuba tukyali awo tugenda okulaba nga booda erina omukyala gwereese naye tugenda okwetegereza nga ye mukyala y'omu ono atambula n'omwami ono naffe ne tudowooza ne tujjukira nti kitegeeza omwami ono abadde ayise ku mukyala we ate beesanyuseeko babeereko mu kaseera kaabwe ak'essanyu mu kifo kino mwe baateranga okubeera era terwali olwo omukyala asasula booda bwe yamaliriza okusasula booda n'ayingira munda naffe basipaayi baffe tebaakoma okwo ne bagenda mu maaso nga balondoola nga twagala okumanya kiki ekiddirira munda muno naye ndowooza naye nga bw'oli omuntu omukulu omanyi kiki ekiba kigenda mu maaso munda eno ne bayingira mu lomu yaabwe balina okuyingiramu nolwokuba nti nga bagamba nti kamera zaffe zaali zatuuseyo dda mu nga lumu ezinga tutadde mu kamera nga bw'olaba wano ndowooza omwami ono omulaba nga bamaze okuyingira lumu ekyaddirira mukwano kirala nga bwe twali twekengedde ekifo kino kamera zaffe twali twazitaddeyo dda munda mu kizimbe kino naye era lwali olwo bamaliriza bayingira munda mu roomu nga tebamanyi nti twataddeyo dda spy kamera zaffe naye omwami ono lwalaba omukyala n'amusanyukira nnyo n'essanyu eringi n'omukwano omungi ekiraga nti yali amwesunga era yali amulindiridde n'essanyu lingi tebaakoma okwo batandikiraawo omwami n'akola buli kimu kyayagala ne bagenda mu maaso n'ensonga zaabwe omukyala twalabanga asumulula omwami n'atandika osumulula amapeesa ng'era w'omanyi abantu abasisinkanya ate nga baagalana naye muganda wange ekisinga okunyiiza abasajja lwaki temwekumira bakyala bammwe mugamba nti abakyala benzi naye bannanga abasajja mwenda ono omusajja gwali gufuuse muze nga mukyala we takyamulowoozaako wadde akatono wabula ng'asibana mukyala ono gwapepeya naye gwawaana gwasuuta okwasa otya omuntu omutima gwo gw'otamanyi gw'olabye obulabi ne weerabira omukyala gw'otandise naye obulamu bwo gw'ovudde naye mu nnaku n'ogenda ne gw'osanze obusanzi naye baana abasajja baagala ki omusajja n'atambula n'agenda n'akuleka waka n'obunabaana kati ayikuzunga n'amalaayo eno olaba n'okulaba nga bannaye oba onookola ki kati ogamba n'ogamba oba eno emugwanjira ku butu oba ogikole ki buyo obonaabula n'abaana okola ki kati nze gasiya saagala nakulaba jayo n'ebintu yo saagala nakulaba saagala bijje saagala nze kuya n'obusungu simanyi nakumanya gasiye oba namukolera ki omusoko mpuliriza nyambuka kane kubanga wona batukakanye tugenda kulaba story kati wobeera gwe nga gwolaba omusajja wo ng'akola bino kati bw'oyinza okuwira emirembe ekyamazima sobola kubeera musanyufu kati nze manyi kyengenda okola ngenda mulekera abaana ntambule ngende kubanga nzinda bano sina mugaso kati uyo alese abaana olwokuba abaana bano bakakulese kati akeera ku makya akomawo buno omulaba muloji tukiraba kyakola solution ya byonna okuleka abaana si solution kati wobeera gwe ng'omusaza akola bino byakola bino eno kati wobeera gwe okola ki bwe mbeera nze ono omusajja nsuza busuza musoota naye si musajja mu nnyumba kotayinza kuvaaka n'ososala ne malaaya n'okera ku makya n'ojja n'okukona mukazi wo nti okomawo kati mba nafumbirwa ki kye mba nafumbirwa ekisinga kutambula genda amulekere omukazi we gw'ayagala
nekyendaba yogasiya kyayagana kuwagala kumanyia bakola bicho bakola ki kyagala kyabakola paka kinze mpulira ebisigadde mbirekeyo mbireke saagala kulaba nzi nate nga omulimu guno mukono gwakuleeta n'okukwasa negisa n'okwegisala ati najja n'okujja kuba kati bino bira n'omutwe gwagana kunjabe omadde nsaba atalisa ogumiikirize olabe kiki ekiyongera mu maaso saagala mutwe simanyi ndi mwanyina ani ali mumaka gwe wabeera kyembuuza kuwe ne kunza ani ali mumaka wasigala ng'oli kiyambi oli kiyambi wasigala ng'oli kiyambi ojasigala wamweru ozala nkyana ggulo genda sooka okwetondera kubanga tuwedde okukola omulimu guno kubanga mukono mikwano nate mukolekeyo mu bintu ebyo ndowooza byonna mubirabye nga bwe bitambudde ekitundu kyaffe mukirabye omukyala muwulidde biki banaye simanya kyenyiza kwogera kubanga ekyamazima abaami munyiiza ate muneeraliikiriza kubanga entambula zammwe ekyamazima zisusse okutweraliikiriza nga ffe abakyala abafumbo ndowooza bannange mulabye mulowooza omukyala ono asale magezi ki akola atya kiki singa obadde gwe kiki wandibadde okola singa ebintu nga bino bikutuukako ng'osanga omwami wo ate akulekedde ssente ayomba ku makya ng'omusabye ssente z'akameeza singa omusanga nga alina omukyala bali ku bibumba bali ku chipusi naye nga gwe omukazi wattu ewaka oli mu kwayuya abaana bakutunuulidde tamanyi kye bagenda kulya naye ng'omwami wo ali ku biiki alina abakazi bakyakala batambula bakola buli kimu kye baagala bw'asaba olugoye n'alumuwa bw'asaba chipusi n'azireeta naye nga gwe omukazi wattu n'akaviiri tokayina toyina lugoye lwakwambala lupya naye ng'omwami wo ali mu ssanyu ye asanyuka golooza wandibadde okola magezi ki kiki kye wandibadde okola singa obadde gwe ndowooza mukwano mubirabye bwe tutyo kamera zaffe zo zaagenda maaso n'okulondoola tetwakomaawo si bwe twakomawo okulondoola omwami ono twagenda tumutambulirako kamera zaffe nga zimulondoola buli gye yatambuliranga tugendako byonna tubiraba wa gye yasembera biki bye yakola ate bwe baavaawo baalagawa era omukwano gwabwe gwakomawa gwatuukawa byonna ogenda kubanga obirenyera AGS television naye nga nyongera okujjukiza nti atuteekamu puroguramu eno ayitibwa Ajet Mayanja asangibwa Nateete wali kumpi ne petrosity eyitibwa Oilcom gendayo omwami genda yakweka kibooko ate obeere nga obeera bulungi ng'odda mu mbeera nate sigenda kulwisaayo katubeere nga tuwumulamu katina then tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tovaawo omukyalo ono gwe twagamba nti yafuuse komone mu kamera zaffe yakwata okuba najja ku kifo kiri enyumba eri tunagambe ekifo kyabwe basalawo okugenda gundi eyo kaje nga bw'omanyi nti akafo kano baali bakeekwata nga kafo kaabwe lwali olwo lwali lumu tulengera mwana muwala ng'ali awo ku geeti yeetawula akuba essimu addiino addiiri ne twebuuza alinda muntu owa bulijjo oba naye alinayo omuntu egwapepiye naye bw'aba talina oli naye tuba tuli awo tugenda okulaba nga zireese omwami muntu ono olunaku twala omukyalo omuwala ali kutomera ku kusimu nga munyiivu omusungu wawe ekitegeeza nti yalina ekintu kyankalamazo ate nga kikimalaayo naye ekimu kyankalama mwala kyankalama twali tuli awo omwana omugusa yomwana omwana oyo gatukakulondola ate nolowooza waayita akaseera mu kaseera katono nnyo tugenda okulaba boodabooda ng'ereese omwami ono era yava ku booda n'akwata sweetheart we n'akwata omwagalwa we ne baseeyeya mpola ne bayingira munda naye ffe tetweraliikirira kubanga munda twali tuwateekayo dda kamerazi zaffe nga tumanyi buli ekigenda mu maaso tugenda kukifuna omwami ndowooza nga lubuuza bibiri bya bulijjo babeeramu bagezeeyo abinga faani munne naye kugina omulungi mukwano gwange tekyalinga ekya bulijjo ate yakola ki nga bwe twali twekengedde ekifo kino
kamera zaffe twali twazitaddeyo dda munda mu kizimbe kino naye era lwali olwo bamaliriza bayingira munda mu room nga tebamanyi nti twataddeyo dda spy kamera zaffe naye omwami ono lwalaba omukyala n'amusanyukira nnyo n'essanyu eringi n'omukwano omungi ekiraga nti yali amwesunga era yali amulindiridde n'essanyu lingi. Tebaakoma okwo batandikiraawo omwami n'akola buli kimu ky'ayagala ne bagenda mu maaso n'ensonga zaabwe. Omukyala twalaba ng'asumulula omwami n'atandika osumulula amapeesa ng'era w'omanyi abantu abasisinkanya ate nga baagalana. Naye muganda wange ekisinga okunyiiza abasajja lwaki temwekumira bakyala bammwe? Mugamba nti abakyala benzi naye bannanga abasajja mwenda. Ono omusajja gwali gufuuse muze nga mukyala we takyamulowoozaako wadde akatono wabula ng'asiba na mukyala ono gwapepeya naye gwawaana gwasuuta. Okwasa otya omuntu omutima gwo gw'otamanyi gw'olabye obulabi ne weerabira omukyala gw'otandise naye obulamu bwo gw'ovudde naye mu nnaku n'ogenda ne gw'osanze obusanzi. Bayombera ddala ekigenze wala ekisusse. Naye ng'ekiyombye omukyala olowooza kyekyanyola ekiyombye omukyala ate nga bali munaafu ng'ayombera kyolimala. Ekyali kisinga okutabula omukyala kwe kubanga omwami ono amutwalanga mu loogi buli lunaku. Yali ayagala amutwale mu maka. Ye omukyala kye yali asinga okulwa nako omwami lwaki amutwalanga mu loogi ate nga amugamba nti ewaka teriyo omukyala. Oyo amugamba nze ndi mwanyina. Agamba nze ndi mwanyina. Era nga bw'oyogedde nga weebuuza nti amugamba nti eri mukyala nze ndi mwanyina bw'ati era bwe yamulimba n'amugamba nti ewaka abeerayo ne sisita we yakuuma abaana. Kati nze muganda we nkuuma abaana gwaleka waka. Ye bw'atyo bw'akirowooza. Ne bannaye abasajja kati ng'oyo mala n'agamba nze mwanyina nze gwaleka waka nze mwanyina kati n'agamba ono ye kabannaye abasa. Kati kyabaakola kyeyandibadde akola yandibadde amuleeta n'amulaga nti munnaye ono mwanya okwo neemanya nti olwo muganda okusinga okugamba omukazi ate mbuoli gwena muganda wange. Anti ensonga lwaki omukyala ono yakyankalana nnyo nga yeebuuza lwaki ewaka ewali sisita we lwaki tantwala yate lisiti nembeerawo kale oba nembeerawo nga nabirira abaana nga tubeerawo babiri. Ate gwe omusajja yagamba awaka waliyo mwanyina tewaliyo mukazi. Kati gwe tosobola kubeera n'amagezi omusajja okugamba nti muganda wange yabeera waka nga ate okimanyi nti alina n'abaana waka n'okkiriza nti oya muganda we ne mugenda mu loogi ne mukola buli kimu n'akulimba nga lwaki tagamba nti amutwaleyo nga lwaki tamuleeta waka amagezi g'obuuziza ensonga lwaki ne yasalawo n'anyooka ng'ayagala kristo bamusitule bamutwale mu maka galala bamuleeta oyo mu maka gange oyo malaaya ajja abeera owange nze ng'amunyebonye n'abaana n'enkola naki ajja amuleeta owange wabula bannaye abakazi simanyi nakumanya gwe n'obonaabona n'okola buli kimu naye omusajja bannaye nakubitegeera kubanga kati nosooka okakana kubanga nze mpulira anti sikulimba mbikooya anti ayisa sikulimba kubanga omusajja tayinza kukola bintu nga bino nsaba okakane n'atuuka n'okuyita nti oli mwanyina gwe mukazi waka nakuyita mwanyina omukyalo ono bamubuzabuza omuntu bwanaakukwana kuba nange wali osobola okunkwana omusajja nagamba nti ye sinina amaka mukyala wange yagenda mbeeramu na sisita wange oba ninayo omwana omu oba sisita wange asoma ava waka okitegeera gwe notobeera na bwongo nti mukazi yali waka naye gwe nakugamba sisita wange kati obanga sisita waki yamuleeta waka n'abalaba nti osobola okubuzaabuza bwe kaseera nagamba tujja kugendayo era bw'omalayo obuzungira ku muzigo gundi kugundiza basajja babannaabo bakali mukana okakana naye byonna twali tuli awo nga tukyalimu ebyo byonna twali tuli awo omukyalo yayo omukyalo oyo naye n'asituka olunaku lumu najja gyendi olwagamba ki ensonga yamuleeta gyendi ensonga yemu yakuleeta gyendi omukyalo niyajja nga si mumativu naye ng'asaba muyambi mulondoolere omwami y'omu oyo ng'ayagala kumanya ddala amaka gagamba nti abeeramu na sisita we ddala sisita we yabeerayo oba ayina mukazi yawasa ofuna bulungi nkufuna bulungi kati nga ye agamba ayagala
mumulage agende abategende nti musisa wo musajja amete waka obanga yagala yenga kiki kyanoonya kyennyini ayagala kulondola mwami we kati yamufula bbawe kati soli yamukwana amanyi mwami we kati omuntu gwalonze obulonzi ku kkubo ogamba nti oyo bbawe yana omuntu akona okumulondola nti biki ekyokumulonda kuko kyo tekyogera kubanga tomanyi abasinkana ku kkubo basinkana wa afuna bulungi mukwana nene ekyaso ensonga yamuleeta kumanya ddala omusajja amwagala ebyeddala oba amulima ensonga kyamutwala mu lodge nga mufumbo tagamutwala waka kati namuleete waka tumanye nti mukazi ali waka oluvannyuma olw'okutegeera nti omukyalo ono ayagala tulondola omwami omu naye gwe tubale tukulondolola nze nga nze mu kuteesa okwange oteesa nange nsaba busabi oba neebuuza ku ggwe nyambe omukyalo ono singa abanga ze ngayagala kwogera naawe ngayogera ku kinange ng'oyo ayogera ku kinange nze mwanyina wa bbaawe oba ayogera nga kati nga bwekitegedde nti yamanyi oli mwanyina oli muganda wa bbaawe singa abakkiriza okujja okwogerako naawe kuba bambi ali victim mu kino naye yali tamanyi nti omusajja mufumbo okitegere oyinza okukkiriza ne mututuula ffenna basatu ne twogera kati nga nze wontunuulira nsobola njogera kino oyo malaaya nga wondaba atandise okukola ebyo na bino na bino na biri naawe obiraba buli kimu kubanga mwomu abikola era naawe okiraba kati nze mbe na budde ekyobutula neyo malaaya nti nteesa naye ndese kudiruzi mukwano kyembadde nsaba mbadde nsaba bukkakkamu nkiddamu nti omukyalo nali victim yali tamanyi nti bbaawo mufumbo ye nga amanya mukuwanye yesinga omusajja nakukwana nagamba agenda kukuwasa kutwala ewuwe naye nga kwakyaliyo sisitamu kati ye kyayagala kyembadde nsaba nze kale ku rangi kkirizo nyaabe tutuule ffenna basatu twogere ku nsonga zo kati nze sigenda kukuwisaawo njagala malaaya yejje ngirabe ndabe kikyeyogera namugagangamire okungamba ng'omwami yamugamba nti nze ndi muki ndi mwanyina wa bbaawe naye saagala obeena busungu basaagala mulwane njagala kulaba bulabi ye mwenyini ndabe byakola ki byayogera ndabe ki kyayogera ng'omuntu ndowooza okkiriza abe asobole kujja tube nga twogera ffenna muleete nze sirina buzibu era njagala kulakwabako oyo malaaya oyo kubanga ekyamazima nabadde nakwasaganyiza dda naye ali awo kumpi tali kumpi ali tali wala naye tugumikirizemu akaseera katini agenda kuba tutuukako wano nga tetunaa kuva mu kifo kino muleete tumulabe buli kimu tube nga tukimaliriza wano kati nga letwali twayogeddeko ensonga lwaki nakubidde nenkugamba nti njagala balaba muyimbi tutuule twogere tulabe zino ensonga tugenda zimaliriza tutya ono ye mwanyina yagamba nti ni mwanyina oba wawaka yagamba nti ni mwanyina nyabo sagala kuntabula bwongo nkubuulira yaŋŋamba talina mukazi nze nakoowa abasajja abayaaye mpuliriza mukwana awo wenyini nyini waŋŋamba yagamba nti ni mwanyina nyabo sagala kuntabula bwongo nkubuulira yaŋŋamba talina mukazi nze nakoowa abasajja abayaaye mpuliriza mukwana awo wenyini nyini waŋŋamba kati wekugamba nti mwanyi okati gwe nokola otya ono gwe tubadde tulondola okumanya ddala mukyala oba mwanyina tugenza okufundikira okumanya nga ye maama w'abaana be afundoka mukyala okumanya ono mukazi wewaka kwegamba yayiwa okukyanga bukyazi si kyo oba gwokyanga bwe yakulimba nti mwanyina tujja kwatagana nako bw'abanga akyanga oli n'oli nze bwakyanga tajja kunsobola kati gwoba gwokyanga kubanga gwo walumba simanyi teyakunoonyamu waki yakulekawo wali nanoonya nze okimanyi
Kati tutamanye nga kikoba nayo kumanya ngo ina. Tayina magezi. Anti omusajja okwaga. Omusajja okulekawo mu maka tategeeza nti zita. Omanyi kyolwaki yakulekawo? Okimanyi? Kimanyi lwaki yakolaki? Saagaana kunnyonnyola kuba ono omukazi wadde wa mu maka simanyi. Saagala kumanya mujjukira bulungi ne bagambye ffenna nga tujja wano. Nti saagala lutalo. Bitya? Saagala kuyomba. Kati ye fulani buli omu alina obusungu bwe yenanyini musajja kati nya bayogeranga. Ono alina obuyinza bwonna okukunyiigira. Ani okunyiigira nze. Kuba bbawe yanoonya sinoonyangako bbawe wuwe. Olina obuyinza bwonna okumunyiigira. Okitegeera? Kati tomumanyi. Nze munoonyangako ewuwe. Kati mba mumanya nti mwenna wekino ekintu kiki kyanoonya kati weyakwagala nekitegeeza nti wakati alina mukazi oba alina omukazi lwaki yakulekawo kati asaagala kumanya byamu kati weyakugamba nti gwe mwanyina kati lwaki yakutamuza oba oli mwanyoko omukazi we bagambye nti oli mwanyina toli mukazi siri mukazi kasagwa oli mukazi era tolabanga yanoonya era nkulaba jangu ofumbe era alina okufumba kyekiŋŋaana omuntu wakwagalira kibeera kyekyo nti jangu ofumba amakangavule kati mumpulika mbuze ekintu kimu kati nveyo mu lwani avaayo wekyetagisi wavaayo muya mwetaga kulwa nze obudde obwanaawo kamesi sobakulanaako kamesi saagala lutalo mu kibeeramu omunaamagezi naawe okyabulabi singa obeera gwe ate singa obadde mugezi wandibadde nawe nagwe owakakirisiza tokira bulabi nga omukazi ne bakuleka mu maka ne bagenda ne baagalayo obeeramu obwongo wagenza kumpa babira nange bampa babira kati batwala mu polisi bateeka eri bansirika kati singa siri mukazi singa wandibadde opapalani njagala maka kati ndi wakwagala akulete mu maka go ojja ofumbe kyokka kyenjagala kati jangu ofumbe kati woli mukazi okwata ku nnyama n'ondaba mu soko ndabe nkwata ku kwaso ndabe bannange bakyala abalungi mukulekeyo natendooza mulabe investigation zaffe nga bwe zatambula mulabe byonna bye twalondola tetwatambula okulondola omwami ono biki ebyaddirira mikwano gyange abalungi nga bulijjo puroguramu yaffe eno kalondoozi ebeera edibwa buli lwakuna ssaawa 4 ez'ekiro mikwano togisuba olwokuna ssaawa 4 simanyi ndi mwanyina ani ali mumaka gwe wabeerawo kyembuuza kugwe ne kunza ani ali mumaka wasigala ng'oli kiyambi oli kiyambi wasigala ng'oli kiyambi ojasigala ewuwe ozaala nkyo naggulo ngenda sooka okwetondera kubanga tuwedde okukola omulimu guno kubanga mukwano genda kunyonyoda mutandikwa nti ebintu tebibadde byangu omulimu gwatukwasa si mwangu anti nange nalaba mumaze ebbanga temujja naye nga mboba bintu mwabivaako era nange olaba nekyankana nga mpulira obusungu ebintu bintamye omusajja yekyanze biki ebyo nga ndaba mbikooye byonna mukwano twabimanya era olinaku omuntu olwojjukira wanyiiga nokwata essimu n'ogikuba oba omulimu guganyi oba bibala emyezi ayishambuulira wegera ebintu byali bingi ampulira obusungu naye mukwano tusaba otusonyiwe simanyi ndi mwanyina ani ali mumaka gwe wabeerawo kyembuuza kugwe ne kunza ani ali mumaka wasigala ng'oli kiyambi wasigala ng'oli kiyambi ojasigala ewuwe ozaala nkyo naggulo Pastor Iga Agustino Wekawala ye musajja ayogeza ensu oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo